ekya Nyamutoolo okuba omulogo abantu bamaze ne beerabirako ne bakkiriza kye nabagamba emyezi 4 emabega. Ennyonyi ya Deputy Speaker eyakutte omuliro bagenze okufindinga out tegwabadde muliro lyabadde eddogo. Naye ng'ani yataddemu eddogo eryo? Eyataddemu eddogo eryo yabadde Nyamutoolo ng'akwataganye ne Speaker Anita Amongo. Ssaawa za kakati information gye nnyina, Anita Amongo amanyi challenge ye gy'ayina. Bamuyita Deputy Speaker. Mpuliriza bulungi. Kyova olaba Anita Amongo yakwatagana ne Nyamutoolo, Nyamutoolo n'amutwala. Nyamutoolo gye yasibira Kenzo, kyova olaba Kenzo atambula bw'ati, takyafuna sho, okitegeera yenna ali bw'ati, kubanga baamuteekako ebintu. Okitegeera bulungi. Nyamutoolo yamuteekako ebintu. Kati Nyamutoolo yakwata Anita Amongo n'amutwala e Congo ew'omusawo. Nyamutoolo gy'agenda, kubanga nabagamba Nyamutoolo takyali mulogo, naye bw'ova mu levo y'obulogo, levo endala eddako bagiyita busezi. Nyamutoolo yafuuka musezi. Neera Anita Amongo bwe baamutwala e Congo, omusawo oyo n'akola eddagala. Eddagala eryo gye lyabadde lisudde ennyonyi ya Deputy Speaker teyahabura ng'ava ku function yaani ya Nyamutoolo.